Inside Story Uganda. Real source of political updates. Honorable Akik, ennaku zino essatu ebbiri z'osubiddwa. Naye abantu sinababuuzaako guno. Tofaayo ojja kubuuza. Ennaku zino z'omaze nga tolya tosubiddwa bintu bingi tebikuyiseeko. Nga nkyasoma PhD ne postdoc nsoma biki ebyo ebitagwa. Nsoma biki. Nze dakiika emu nga nakakoze samare namba nabanze dda obitegeera. Program yonna bagimpa nenjiraba ideology ebiki PDM biki kati bagenda kukola samare enkya. Mean Tuesday within a minute I would have got what was at Kyankwanzi. Level young of analysis. Yakuba nkoze eki So at your level you don't need to be there for all these days. Nandi badde mbeerayo nga mbabuuza bibuuzo. Ne bansubiddwa. Basubiddwa. Kubanga nandi badde mbawa amagezi gange. Nandi badde ndi mu discussion zaabwe. Kati basubiddwa. Sinza yosubiddwa bwe basubiddwa. Kubanga discussion ezo experience ngirina ebintu bimanyi ne kakati engeri gye banyima room ne batanda ba magezi kati nange nenvaayo. So bajja kusamarizinga ndabe beboogera mbabuli bembabulira abana babakiriza. So n'olwekyo nze mukyala ataagala kunyigirizibwa. Nazaalibwa mu maka ga Kabaleega. Ffe tuva Bunyoro. Tetwagala kutunyigiriza. Ate tuwogera ekintu ekituluma. Twekalakaasa wekisaanira. So n'olwekyo enkya nzijja ate nzijja ne vibe hamunye ninde ndo nzijja ne vibe era mujja kumanya nti Florence yayingidde. Vibe ya chat. Nsooka n'amazina ne mbagamba sirebejjula ne mbaziniramu. Ne bagamba ababaka abapya bane mwebale kujja ababaka ate be bangi bannange n'abantu bagudde bannange. Ngeze okulaba list y'abantu abapya be bangi. Buli gwalabye mupya. Tufudde. Abantu bagudde wayingidde muddi. Naye abantu abasubiddwa abantu abalungi. Basubiddwa bannange. All right. Basubiddwa bannange. Nsanyisa okulaba. Honorable Akik. Buuza ku bantu. Okay. Yange eriwa. Bannange abalabye ba NBS. Musiibye mutya. Bannange babakufa bakatuli tuli mu divine Mase Sunday. Mbalamusizza basebo ne banyo mwebale okutulaba. Nange mbadde eyo Makerere University nga St. Augustine nga tujaguza emyaka 85 kasookedde St. Augustine Chapel eteekebwawo era high mass mubaddemu Archbishop Semwogerere yatukulembedde mu misa ey'okujja Kikerezi. Mbadde eyo bannange yoza baffe Kabaka Ssaabasajja bannange emyaka 71 bannange leero mudduse sobodde kudduka nammwe naye yemanye enkya lunaku lukulu. Bannange tukuyozayoza baffe. Good. Wangaala Ssaabasajja. Thank you. Honorable Akik. Wabadde Kyankwanzi. What is your assessment so far? Nabaddeyo ate. But also waliyo n'oddukayo. Kyewalabayo mu kaseera kakati nebadde ogobereranga ng'oli eno. Assessment ye eriki eya retreat eno. But also nalabye ensonga y'obwa speaker. Ng'omu ku baagala ekifo ky'obwa speaker. Erinnya lye Kyankwanzi sina we nalirabye. Ndaba Mawo, ndaba Mongo bawanyisiganya ebigambo. Omwogezi w'ekibiina nakugamba nti ekintu kyawedde dda. Nze nabaddemu mu ngeri yange kubanga bali eyo nze nange nga nkola press conference ebweru. In fact ninga yabaddeyo. Nakola press conference ebweru. No olunaku newankubadde saaliyo gundi yali live ku UBC. Eyo byonna be baateesa ku olwo nabiraba nze kennyini ku UBC.
bye baayogera nabimanya ne babyogera kati ekikulu kya byonna ku bwa speaker gwe twesimbye naye Honorable Lyon owalinga county yabuuza chairperson waffe ow'ekibiina kya NRM Towange ebya speakership obyogerako ki nazaako nebya obulyake kati ku nsonga ya speaker buli omu agifutafuta bibye omanyewo ebigambo bino bizibu buli omu oyinza okwogera statement naye buli omu najjamu yajjamu naye kusinziira ku nze chairperson yagamba nti SEC yali ya recommendinga kigamba kosa kyaki ya recommendation amanya abiri Right Honorable Anita Among ne Right Honorable Tayebwa kuba speaker ne deputy mu bifo ebyo naye abadde nga tannamalanda abantu bali aba agency b'abataka abo ne bakoba engalo nagamba wait a minute sinaba kumalayo SEC esemba naye SEC si esalawo n'agamba SEC si balonzi abalonzi ba caucus n'olwekyo ensonga eyo tujja gyogerako mu kiseera ekituufu kati buli omu n'afutaafuta bibye naye ng'ekikulu kiri nti ayakitegedde kubanga twakubanye ekkerere netukubye nekolere banere ndoza nze ensinzi nogikuba ngamba SEC yakola ensobi ey'amaanyi musango gwa Naggomola akola ki kubanga teyagoberera amakuba matuufu osalawo oti abantu ababiri batulonda nga 15 January bo ne batuula ebbaluwa sigireese naye luli nagibalaga batulagwa kubi nga 2 February kubanga leero simbadde seetegese byonna nandibireese nga 2 February ne basalawo ne barefaringa ne meeting endala ate tebagiteekamu mu bbaluwa eyo tuula ddi nga bagyogerako tebaatubulira ddi kakati nga 2 tutudde ffe ne tusalawo ne tusemba abana ababiri beba bagendawa mu caucus naye kituufu tuyina rules of procedure era katabo abo bakatuteereddemu mu package yaffe nga tugenda Kyankwanzi akatabo ako kaliko rules of procedure of NRM caucus nga SEC yasalawo ennaku z'omwezi nga 5 Ogwokubiri 2014 okay. Kalambika bulungi ku page number 5 kilo gunda eteeka 9 waliwo obulowaliro 5 bulambika bulungi engeri speaker bwalondebwa era nange bwe nafuna ebbaluwa eyo nga bamaze ogugiragira ne bagiwaawaza nimbagamba nimpandika ebbaluwa kwanze mpandika nnyo kubanga mwiraita nimbagamba issue of speakership wait a minute nimpandika nimbagamba owange SEC mwafuuka ddi electoral commission mwali okufuuka ddi electoral commission kubanga chairperson of electoral commission yasaba ba members buli member bw'obanga wajja ku ticket ya NRM oyina obuyinza kwesimba nga speaker okay. Kati ningamba wait a minute SEC obuyinza bwa electoral commission wabujjeewo ye Dr. Tango Doi oliduddawa ye bakuyisamu batya amaaso nkumanye ngawo oli musajja w'amaanyi biki byemukola bino ebitategerekeka noddibwamu nze ndi ku WhatsApp zange nga mpandiika nembagamba kubanga mbadde yapala gundi baluwa yawedde ya chairperson copy to the secretary general nga mbawandiikira mwakola ensobi okusooka nga Right Honorable Jacob Oulanyah nga afudde mwakola ensobi kati muzzemu ogikola kati amateeka gemuteekawo ate gemumenya
kati ani agenda ogobera amateeka lolowooza ekintu tekyaggwa dda bw'owulira president nga bwe yayogedde n'owulira omwogezi w'ekibiina nga tekyagwa bannange ekintu tekinaggwa bannange kakatandika mpozi mukozesa bigambo kyenakuza katandika butandizi bannange maaso ku lutimbe bannange twala palamenti mujja kulaba omuliro katandika butandisi ogenda kukola otya kyapaso noyo temumutegeera ate yayogerera mu ngero temumutegeera yowerekakuta museveni temumutegeera wategedde ki mu byeyayogedde president agamba akakiiko akaseeki kaali kasemba the word is recommendation naye bana abakujjuku bakozesa endorsement waliwo difference ya endorsement waliwo difference ya recommendation waliwo ne difference ya forwarding kambize mu Luganda okwendestinga kitegeeza tukakasidda tubakakasisa nti bano be batuufu okuba ne flag eya NRM nga tugenda kololo bano recommendation kitegeeza tubasembye busembi tubasembyewa mukoka singa bukola application yo ngosoba osaba omulimo oli notekako recommended soka bali isaptu bali abawandikidde bakirize byo recommendize oba nedda naye kana bakujjukujju nga bo bamanyi bo bakujjukujju bavayo ne bazira endorsement bannange tusazidde lete temwonana na budde bwamwe nembagamba mukimuza nze ebintu mbisoma ebintu totandikirawo kunimba endorsement nga procedure nga ogisudde wali webale njakudda atulaba ku NBS TV twekatuba ku Honorable Tebandeke ne Honorable Tinka Simire njakuba nzita gye bali very shortly but Honorable Munyagwa tutandikirawo ku byekyankwanzi nga tunabagenda mu kusomesa nga bwekwabadde what do you make of talk ya bedroom ne compound nga bwe twagirabye ku kifo kyobwa speaker abatulaba mbalamusiza once again njagala kunguwa abatulaba basooke bategeere ettendekero ebbanguliro ekyankwanza baali balitaddewo baali bayiyiza ekintu kinene National Leadership Institute twali twetaaga institute bwetyo okubangula abakulembeze abantu bava mu bintu ebyenjawulo osanga oli abadde plumber nenaafuuka omukulembeze nga yasoma naye ebyobukulembeze yetaaga okubangulwamu naye twali tusuubira nti yandibadde ettendekero erinali partisan eryandigabye ne qualifications omuntu ne bakutwalayo n'osoma short course osanga ne bakuwa certificate oba n'osoma course ejamu ne bagikwetinga ne bakuwa diploma oba ne bakuwaakya bannabyabufuzi nafune n'obuyigirize obuliko n'empapula kyannaku nti NRM kintu kyonna yakidibaga kakati kyafuuka kintu kya nnono nga mukulu Mulindwa bwagambye kusomesa nnono kyova olaba mwayitiddwa ne mutagenda basomesa ennono z'ensiko abaka mu parliament twamuyisa basomesa ennono z'ensiko bwe bamala ne basomesa ennono endala neeragaye mulimu okutambula okulamaga mujja kuba mukusala omugga ogwo omugga balina okugusala ng'akalombolombo bwe bagenda balina okugwambuka bagende eŋŋoma mu nte nso kyankwanzi kyafuuka kintu kya nnono za nsiko nakusamira mpozi kyenandigambye kakati ebyo nvudde terikyali bbanguliro liryawo nti liryawo lya byabufuzi abavuganya mwazize abayitiddwa abayina ababaka mubaka nezo ne bandimpise sandigenze kubanga wano kimenya amateeka ebirikolebwa ekyankwanzi byonna bimenya amateeka one council Tinka Simira ajja kugamba the doctrine of separation of powers otutte ababaka ba parliament abagwa musiga etteesi ly'amateeka obayitira pa PS abava mu executive babasomese Dr. Akiki Honorable Tebandeke bayina okusupervisinga Ramadan Gobi watya naki wayinza okuba waliwo ne Auditor General's reports zebagenda okusookerako okumukunya omuleeta abasomesa ku ajjawa latitude esomesa bakamaabi n'oleeta Alan Kasujja asomesa ababaka ba parliament executive director media center kimeza kya government akulira ekimeza kya government asomesa ababaka ba parliament kwabadde kutyoboola kyankwanzi twali tusuubira eri abamuzeeyi Kajabago Karusoke muzeeyi Kajabago
tulina abantu baffe wano eminent academicians betusuubira wandibadde otwalira ababaka ba parliament ne babasomesa mu ngeri ebawa ekitiibwa ebalekamu ekitiibwa kyabwe so si kukwata babaka ba parliament kubagenda ng'olonda abakozi ba gavumenti nti bajja babasomesa ensonga namba emu. Ensonga namba 2 kanze ku kya bedroom ki nakugamba ate nsaasidde ne mwanyina za Hon. Dr. Akiki with all due respect alabika NRM gyali mutagimanyi. NRM gy'omanyi mwanyina ze doctor with all due respect tegoberera mateeka ebyoliko birala. Ekigambo president kyayisiza ku lulimi nti nga seeke twali tusazeewo tekijja kudda mabega. He can't contradict himself nti mumutwistinze. Hono Mau naye akimanya waali. Ekyo kye baamugambye Anita bayinza kuba n'okukimutuma baamutumye ekitume temugamba aleme kusaatuukira nnyo mu kisenge akome mu ddiiro awo. Ani yamuyise? Kakati bamuyise to manage him naye neno bajja muyita ne dokita bajja muyita. Babuuza Mao bamuyita batya ate bamugambe ebigambo bwe biti bo bennyini be bamuyitiddemu. No, the fact is that President Museveni President Museveni ayagala Honorable Norbert Mao. Honorable Norbert Mao with all due respect also agamba nti simu nabyafuzi muntu yena gwe yandyetaaze nono bamwetaaga nera mmanyi president at the right time ajja kubayita naye nze njala nkubikire nze ndi ready ebika tojasa nze si yebayafusa omuntu mwanyina ze njagala ntwala omukisa guno okubikira kyoke wawulidde president yakugambye nti ffe nga seeke twali twasalawo kyawedde mwenara etemubaamu demokrasi mwenara etemubaamu demokrasi ekirungi alina muzukulu wa Kabalego omulala amuli awo oyo alwanya entalo z'NRM okutuusa lwakaddiye ne zimulema. Akika akotakota mugabo Akiki tamala obudde President Museveni yagenda okugaba bwa speaker ba MPC bagenda okugaba bwa speaker President yagenda okugaba. Well, exchange nje twalabye Mao among ekwolesa kifaananyi ki. Of course Honorable Mao tandise kati Honorable Mao bali bagenda namumalira mu kalulu k'embalala sina Amongo waliwo n'abalala. Mao ayina ekizibu mu NRM buli omu amulaba nga threat ku kifo kye. Ng'ovudde ku kya speaker waliwo bamulanga threat ku wa vice president abalala balowooza nti wava kweri ayinza okugukira mu bwa prime minister. N'akalulu k'embalala kaali kamukubye kewalaba amaanyi agali mbaali bamuvuganya kalimu omukono gw'aba NRM. Ekizibu kya Mao kye yakola yabuuka mu frampen n'agwa mu muliro frying pan n'agwa mu muliro. NRM okugiyingira ogibeere mu makkati bw'otyo oba ogudde buzibu olina okuba nga omanyi okuwuga. So waba amanyi okuwuga well and good naye njagala ategeere nti alimba mafia mu makkati. Njagala genda mbaka webale but before I do that Mao mu kwogera era yagambye nti erinnya liri yagidda ku lupapula lwabadde bagenda okwogerako eri ababaka. In fact yagambye ye ne Andrew Mwenda wabaddewo olukujjukujju olubajja ku abantu abadde balina okwogera eri ababaka. Much as we cannot verify that, but what do you make of that? No. It is the deal is done. Kankunyonyole Mao President Museveni amwetaaga ne President Museveni yasalawo dda Anita Among. Kati Anita Among bw'amala okugamba Anita Among alina n'obuyinza kati obujja Mao ku lupapula alina n'obuyinza obumufulumya ekyankwanza naga kati gweddayo Dr. akubuuza lwaki mulowooza nti kyawedde anti Dr. Mam kakati akambuuze bwe tugenda mu caucus chairperson Muzee Museveni yagambye Seeki yasemba. Mumanyi olutalo lugenda kubeera mu caucus mulumanyi sooka olire kubanga bwebanga first bwebanga banagendako ekyo kye baakoze omusango guli mu kooti gujja kgenda bwe banagenda kwekyo kweyo ebbala oyo bawandiika bamanye omusango guli mu kooti kubanga amateeka tegagobereddwa n'abagambye already NRM kibiina ekisobola okusuwinga and to be sued. Ojja kumbuza bajjajezi babagula dda byonna muŋono na biseera wange kati omuntu tubeerawo ngu tubeere mu kafunda tuleme kugamba nti katugeze tukole kino kakati bwe tunaagenda mu caucus kubanga katugambe kali byemwogera nti kyawedde dda amanya galina okugenda mu caucus tuli babaka 529
kyemanyi baba na first waliyo court musango gujja kujja bagende maaso batutwale kyemanyi buli omu ayesimbyewo ekyo tebagisawa na kibuuka buli omu ayesimbyewo balina okumuwa omukisa ayogerera abaani abalonzi ayogerekeri abalonzi aha nze Dr. Sime Florence Akiki Honorable Wanyoto ne alion kubanga ye Honorable Mao ali musaide eri yo opposition okujjako kubanga tenge ebintu engeri gye bikyuka sikyabitegera bayinza nayo kumuyita mukokasi bayinza okumuyita mu State House kamalize mwaona omunyagwa naye bayinza okola ki bayinza okumuyita kubanga engeri gye bamuyise mu kyankwazi alaba abalonzi bamulabeko abamwadde omukisa okwogerako ayinza nayo okujjawa mukokasi kubanga balina agreement tosa kijjawo kakati buli omufu abasatu abayeniara bamanyiddwa bajja tuwa omukisa tweyogereko tibasobola kutatuwa mukisa kwogera nindyoka ninyimira your excellence chairperson wa NRM sebo nkulamusizza nze Dr. Sime Florence Akiki ayesimbyewo ku kifo kino nja kusobola kumusomera rules za procedure tokata zimanyi nja mukuzimu okujukiza bannange mundeke sebo bino bimanyi nti ye sebo bino bimanyi nti ye kakati sebo bemwakoze bikyamu nga gundi kakati ekyokubiri bwemwanga musazewo bwe mutyo nze ngasiimwe sibikiza kubanga muzeeyi guwagamba corruption ajjudde muki mu parliament wali ku state of the national address 2024 n'ogamba naye corruption achuse leero nyina n'obujulizi n'obukakafu mbazudde era mbakute kati obulyake mu parliament n'ekyokubiri taata kati omuntu gwe muleese nze ndi kuba speaker bya deputy sibigenderako nnyo nze TTC muliiko nnyo sebo okimanyi tulina envumbo mwagala kutuwa speaker alina envumbo tasobola kutambula wano mu East Africa Vatican visa amara gabawa bayitawo buyisi kati sebo kati parliament yaffe e Uganda part of Africa mwagala kutudiza gundi speaker alina envumbo ngakujjukiza envumbo ngamujjukiza no kakali ebyo nga muzeeyi kumaliriza ensonga yange ne mugamba muzeeyi bemuzazeewo bino bifu nze ngenda kololo wetugenda okugwera Honorable Tinka sebo tukwadiriza yes oli member wa NRM obadde ekyankwanzi for some good time mirundi gyo yes ebiriyo obyogerako ki byetulaba kati era tusuubire ki at the end of this retreat? For the record, I've been in Kyankwanzi for more than 4 times. Nasooka kugendayo nga ngenda ku Makiriri baali nga batendekera buno bwa kada bazana bakuyingira kada number 21 that nga otana bakugenda Makiriri nga mumaze kuyita baba sunsuddemu nga mulina maxes ezibatwale Makiriri ku government sponsorship nga baali nga babatwale so twamalayo mwezi literally myezi 2 nga tusoma bwa kada. So it is a familiar place. Ku kino ekiriiwo gwomu kubali ku record Honorable Tinka ekiriiwo ogwasooka gwomu kubali ku record nagendayo ng'ogamba nti eyo teri kyamaanyi kigenda kuvaayo. Ulira nagendayo nga nina amaanyi ng'amanyi ngu Kyankwanzi tugenda kukyusa eggwanga tugenda kuwa abalonzi baffe etreat tukyusemu ebintu bitambule bulungi. Nze my interest was kulaba nga running a government efficient a government ekozesa sente ntini naye ng'era delivering results. A government eteefaako I mean eyabakozi abateefaako ekyokuba ekisookera twa proposinga mutwagala kulaba the government fleet being reduced to minimal level.
convoy ya president ngikendera oruso obudobo yali nga atambuza emotoka nga zigenda kuwera nga 2 these days ziri mu 5 so ne wa proposals ziri workable ne tugamba ne tusube ngo baje kutuuliriza kumbe we did not understand kulwacha abantu babatwara wa Kyankwanzi later on route yokubiri kubanga wano batu ignoringa round yokubiri bwenategeera nti Kyankwanzi oboba ng'oli mubaka bakutwara kujja mu fuse eyokurepresentinga abantu bakuyingizeemu fuse enatunulira ku President Museveni omubeso otya mu buyinza n'abantu be bibeera yebyo literally kubanga because honorable Munyagwa has told you why would you call a PS I'm going to supervise to be the one to train me PS ajja kutuuka agambe ababaka bangi ffe tubeerawo tebajja mu office zaffe owulide to seek what is deliverable lobbying what is deliverable from their constituencies so they have been rejected such a PS gw'omubaka nga ofunye obudde n'abeera mu conference eyo after the conference bagenda kuddoka kusaba essimu telephone number nga amuyambeko kulaba ng'akomawo ekisanja ekiddako but naye njagala mbabuulire n'abaliyo ngwebyo tebijja kutaasa kubanga bano tebalina byokuwa tebalina byakuwa basomesa ideology basomesa byabufuzi tubawa budget naye budget bwe bamala kugikwata balina okusooka kusalako ezaabwe akede eno nina okugizimba mu mwezi guno eno nina okugizimba mu kooti eno nina okugizimba mu kooti eno ebyo bitanaba kugwa tosuubira ngu ebyo bye boogera ojja kubiraba ate bino ebyo boogera ebyakedi byo biyambako kubanga bo bafuna ssente obudde bwa campaign nga bayambako muzeeyi ne bablockinga places nze Mbale Elgon region yenza agenda kukihandlinga muzeeyi tojja ne most cases batera kuyitire wa brother wa President Museveni but ekyokubangula ababaka nga bwe bakitugamba ababangula ki omubaka yavudde where the minimum qualification is senior 6 abalala bayinza kubanga bagenda kubangulwa naye omubaka abasinga obungi they are graduates balina ko some experience bamanyi working zaki government abalala ba participating in mu party primaries save for people like Norbert Mao who are attending omugamba you are telling him about party ideology the one you nominated on party ID who is a registered member of a party omugamba ngutamanyi ekyagoberera no there is something else ate twabigambako nti kiri kyokulaba ngu basomesa ngu President Museveni ye mukulu nnyo kyekyaleka n'ababuulira kiri ekintu abantu tebakitegeera naye yakyogera yagamba singa temubeera conscious there can be a constitutional crisis where nze ndeeta proposals ne mugezaako kuzikendeeza kambabuulire nti ekyo tekijja kubeerawo and indeed it already happened mu parliament eyaffe enegwako last financial year yagana for the first time yagana kusigning appropriation act until proposals zetwali nga tutaddemu ez'okugulira abana Uganda ambulances mu constituencies zazitalina kuzimba malwaliro aga health center 3 mu magombola gali nga gategalina kuzimba amasomero secondary schools seed secondary schools magombola nga gali nga tegalina ezo zonna ne bazijjamu ne baddamu kumulamwa ogwe yali nga ayagala obadde nga naawe ogendayo obadde tolina jayo okujjako of course nze like my sister has gone there and said I need a good accommodation where she can it is her right it is her right if twali nga tugendayo nga tuli conscious ngu this is the agenda ontegeera this is the agenda information ejebawa tebagigoberera kino is just like
edame thing nababulira nabawa ekyokulabirako nengamba ebyekugenda ekyenkwanzi bifaanagana na kino ekintu ekyomuntu mugenda mu delegates conference n'asalamu ngu njagala egrupu y'abalonzi bwe bati badelegates n'abakwata n'abatwala katugambe n'abatwala ekalamoja mu hoteri muroto hoteri y'amaanyi eri eyo n'agamba bagenzeeyo kuyiga ebikwatana ku profitability of businesses how to make and run a profitable business n'abaleeteramu n'abafacilitators aba Indians aba professors ne bamalayo ennaku 2 nga bali ku musomo ogw'okulaba ngu bayiga kutandika n'okubeesaawo business nga ziri profitable ddala osuubira ngu the purpose of them taking them to Muruto yakuyiga amagezi oba yakujasi kubabeesa eyo baveeyo olunaku lw'okulonda balondoona yabatuteyo. It is the same thing here which is being done. Bino agenda byo mulaba presentinga is just for a show, but the agenda is calculated under there. You must toe the line. President Museveni is the orphan, the Omega Venerable. And what he wants, it must be achieved. That's why his tent, where he is the most busiest place. Everyone is making an appointment or they are scheduling appointments to meet individual members of parliament and tell them, we are welcoming you to parliament. Please, this is how we want you. Until when the new MOP seeks an individual appointment with a president, he thinks he has met God. He forgets even those who elected them. That's why you will see ababaka abagendayo. Fabagendayo. Abagenda omwaka ogwaggwako. Ekisanje kiggwako. Ababaka nkaaga tetukomyewo. Singa yali nga yakutubangula. Tetuli basiru tetuyinza kubangulwa. Ebitundu nkaaga temwakomyewo. Ebitundu nkaaga tebyakomyewo. Ate ono ali mu kadingidi ono spokesperson waffe. Ali mu kuuta kadingidi. Ali mu kuuta kadingidi. Ngu honorable Tekasimire teyakomyewo. Teyakomyewo. And he is very happy about that. Kumbe I'm happy. Programs zo za kuhudisa babaka kubajja kumulama abalozi ne batu rejecting. Kiriza mpa information wale tebandeke. Abalozi ne batu rejecting. Be happy nti abadde ali double standard. You rather not have him than no muntu atategereka bulungi. So I congratulate you on your loss. No. I'm happy. 4 terms. 4 terms kubanga ebyekyankwazi nabigenda kompola. Okay. Abyakubangula. Singa nagenda horosero netamu esooka nalinga simalako ate njagala nkubulire Dr. Akiki agenda kufuna n'ekisanje kirala kubanga bino ebyakyenkwanza bisanze gubiri dangerous. Tebandeke. Gwe osinzireyo gy'otula nga opposition ebigenda mu maaso ekyankwanzi obirabo otya mwamulindi watugenda nti mwenna baabayita abalina ababaka mu parliament and you deliberately refused to go and take part. Lwaki? That's false. Sinamanya oba batuyita bakozesa kubo ki naye nze sinafuna kubanga normally baba bayita ababaka ba parliament normally fa abaliko ate nga tuddako kyangu osanga baluwa mu Pigeon Hall. Bwe wandifunye waligenzeeyo. Saagala kwawukana nnyo ne mukulu Munyagwa ne muganda wange Tinkasimire bwe badescribinze ekibeera ekyankwanze. Ekisooka bwe wandifunye ebbaluwa eyo waligenzeeyo. Sooko ninde wakambuuza ebibuuzo bisatu sinnaba kwanukulako n'ekimu walidde kati kanyanukule ekisooka. Ansanze debate eriwo yabwa speaker. Njagala okusooka okuwoninga NRM. Okulabula. There is no monopoly ownership on speakership inclined on political party. Eteeka liri clear. Speaker wa parliament ajja kulondebwanga from amongst the members of parliament. Actually ne bino ebyogamba Mbugundi yawandako eddusu ngende wa papa ali ejindi yakulira party eno alina okumpandako eddusu balyoke bannonde then tuba tulwanagana ne principle of separation of power mukulu Munyagwa gy'abadde ayogerako. Kubanga kakati nono
Professor Kiki bulijjo mulaba alekaana nga akeeyana ku ddembe lye mbadde nga natera okubeera endoosito okumulonda but the fact nti ali mu yellow I disqualify her out kubanga speaker alina kubeera neutral and independent ng'akulira essiga eryetongodde essiga eriteesigama ku kibiina kyonna kya byabufuzi ate nga terirwedde kubeera overpowered by other organs of government. Leero nayambadde saati eno nga njagala nnyonyole character entuufu how the speaker would be. Subira ogiraba erimu colors zonna. Kakati speaker bwe yandibadde nga tali taken up by any other political party. Kakati ono kitegeeza bwe naamulonda yajja okulaba an opposition member of parliament ng'ayimiridde ku floor raising a procedure amulabe nga devil amugambe ono talina kwogera kubanga is like a devil kubanga already sabadde wongo oyogera if I'm misleading the audience shall decide information ekuyamba njimpe kanzije ojimwe nga tujje obulango buno ku NBS TV NBS TV tuli ku Igo